oyinza otya okungamba nti baali bajemedde kabaka n'abatta ati oyagala bali abajemera kabaka ninga nawe n'ogamba nti obwe kabaka mbukiririzaamu naye ng'abantu abamujemera n'abatta ate gwe bw'otendereza naye nga takadde kano naawe okyagamba nti obuganda kwe tuyimiridde kiba kitegeeza oba ogamba kabaka yakola ensobi yakola ensobi naye nga tabantu tukimanyi bulungi kabaka tetakola nsobi mu byonna era agenda tuuka okukola ekikulu aba amaze okwebuuza ku bantu bonna nate kinewunza osobola emirundi gyonna ogenda okukola ne Katikkiro ng'agenzeyo oba lwambeera butagamba nti waliwo ate obukuubagano wakati w'eddiini n'emmengo n'agamba kaŋŋende naye nga tosobola kubanga okkiririza munnamugongo n'okkiririza n'embwakabaka bali baali bajemedde kabaka tosobola kuŋŋamba nti omuntu eyali omuzungu eyajja obuzzi n'akubulira ebigambo gwe n'owulira nti obitutte naye obwakabaka obaddewo emyaka n'emyaka n'obujemera n'olaba nga bali be bagambye ebituufu ku kabaka byakugamba kati bwakutta ate kati abaliwo balaba nti ate be batta be bali abatuufu ng'omuntu najja n'akugamba mu kabaka katon ekitaawo ali mu ggulu kitaffe ali mu ggulu kabaka ali awo erinnya lye liba litiibwa ate obwakabaka bwe buve mu ggulu bujje ne ku nsi olwo bwamwanga buba busigadde kyekyabattisa obwakabaka bwo bujje byoyagala nga ebikolebwa mu ggulu bijje bikolebwe ne ku nsi nga mwanga waali esaala ng'ogisabira mu maaso gamu ale balina amannya agatiisa ago. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, you train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset.
when you go to Kawempe in Kulumba Zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go, the best school, the best services. Lubalusewa TV, mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wenna akyatwekumidde ku Lubalusewa TV. Ajisa manya program nsonga ku nsonga ebe maze okubatengeguka wano ku Mpewooza Lubalusewa TV, YouTube, TikTok, sako ne Facebook. Mwena abateka mwesimbi tubebazaako ensuso Moshi Media, webale nnyo wewalire ddala. Ate bwe tugenda ku Sunset Junior Schools, namwe mwebale nnyo okubatenga muteka mwesimbi, Sunset Gardens, namwe mwebale okubanga muteka mwesimbi. Matuga Estate, thank you very much. So, tugenda kuba tusumulula esa yennyini, ndine Muhammad Katabira agenda kuba abeeyanjulira nenga tubeera naye as usual okubanga ate tutembeeta ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Producer mumpe tusobole okuba ate nga tweyongerayo. naye nga abatulaba ku Lubalusewa TV mwasuze mutayo naje musinzire okwanga mutulaba mwebale kutugoberera comments zonna ze muteekako tuziraba bw'oba olina woyagala okuwabulamu nawe osobola oteekawo oba olina kitwa kyoyagala twogereko nakyo osobola okikomentingako ffe kye tukola wano tujja ne tukuwa ekyo ekiri emabega w'amawulire gwoba olabye ne tuyongera okukikusoggolera nawe n'otandika olunaku ng'oli mumanyi. Okay, ye Katabira Muhammad munamawulire tenga analyst mutunulizi wa nsonga sobola okuba ate nga tuzinyonyoka bulungi nnyo nyini ddala butagambika. Lunaku olwaleero akedde ayagala kwewaamu lunaku 3 eba 3rd June mwezi guba gwa 6 tubeera Namugongo. Namugongo yawuumye dda abantu bamaze dda okuba nga batuuka naye kyesitegeera Namugongo eno njawo ginnyonnyole bulungi. Lwaki abasinga okuva eri mu up countries be basinga otambula? Ekirala Namugongo eri meti kuba lwaki nti abantu bagitambulira nze nganze Namugongo sijikiririzaamu nze nganze okay ekyo kyogambye nti lwaki abeewala be basinga okujaga Namugongo okujja Namugongo ekisooka ali mu kibuga. Okay, abantu bangi babeera mu byalo nga gwe ne ogamba bugambe nti mutwalako Kampala yennyini ayinza n'okukuwa sente okugamba ntwalako e Kampala nabe kati wawulira abantu eri oba bagamba nti namutugera Namugongo nti Namugongo wali watya nti wali ebizimbe ebyeweese wali emmotoka akati yapagano k'ebiduka kakwata emmotoka ne zisimba line nga tezirina gye ziyita poliisi eba kumukumu bikira mu byalo poliisi ebeera bagamba nti oba ogwa Katonda oba bajja kula exposure eyo Kampala afaanana atya nange ndi fasi bagamba seyatuukako Kampala waliwo ne yava ekyamulibwa Kampala bamuita nabbali omutuukako waliwo yava ekyamulibwa kati sebo serebu namulabye awo nalabye ku mboozi ye egalo from Kalungu kyamulibwa ng'alina watuuse bantu waliwo omukyali yamukwatako n'amuyamba era gyali mweyagaza naye nze ekiŋŋamba nti Namugongo nga nze simukiririzaamu nga nze ekisooka enzikiriza yaffe eno ey'edda gye bayita abamu bagita ya busamizi eyaffe ey'ennono eddiini ezajjawo empya zagamba twali tusinza bibumbe so ne bajja okutulaga Katonda omutu zibuda ffe tuliyo mu Buda ku kibuuka Omumbaale simanga musoke w'ennyanja mukasa w'ennyanja bwe bayitanga mu small gods bo nga abazungu batugamba oba n'abawala batugamba nti bayita small naye ate kati bw'olaba ekiri Namugongo waliyo bibumbe ate abantu abakkiririza mu Katonda gwe bagamba oyo omunene ate bajja ne basaba bibumbe. Nalabye Seeka Kiti nga bamutwala emisiri nga bagamba abadde bamutwala nabo balina ebibala bandowooza nga ye abaga lwaki musiiza ebibumbe. Bw'otunuulira video tugenda ziteerayo abatula abajja ziraba ng'abantu bajja ne bakwata ku bibumbe we bati ne basaba kati gobeera nga agamba nti ekibumbe ye Katonda gw'osabira. Waliwo n'abasabira ku ntaana ya Faazangobya ankali bwe bukyegga Walukagaya tugamba mbu yoyo kasito osaba obugagga wabukusi nawulirako abatenga bukutta biki ye nga ye yafa mugagga oba yafa n'agamba kangabire abantu obugagga Faazangobya bagamba wamaanyi bameka bagenzeeko eyo Faazangobya ne bagamba nze najjayo obugagga just ebeera mentality ya muntu aje n'ebino abasumba bye bagamba mbu simanga bakansolinga simanyi ebizibu byo ne bikkakkana mentality omuntu kasita bakuwa essuubi mu ggwe ebizibu byo balina bikkakkana omuntu yenna ekisiba kiba kisinga okumusumbwa n'okubeera ne stress okubeera depressed okubanga awulira muyemunda talina amusuubi naye kasita afuna omuntu amuzaamu essuubi ekkanisa abalokole kye bakola kuzaamu bantu ssuubi nesigamu tebalina ekyenjawulo kye bakola nze wentiira Katonda
nti bwalabanga gwotandise sukulumoka kuboti ng'akukkakkanya atya nti twalina wano pozi ani yali akulya abasamize muno Beni Gulu twali tulaba nti w'amaanyi naye yafa n'atulekawo kati nyina eno abantu gye badde batera ennyo waliwo eno gye bagenda eno ekakiri bayito batyeyo ekakiri producer bayito batyeyo sabantu bakungaanyewo bangi so bakafa kati babiri ababadde bakulemberayo omu yasooka n'afa luli nono bamukajanga bwe batweyo bukalango naye Katonda yabalaze nti kale ate bano babadde babatendereza kambo basookeyo kitonde ku nsi kuno ekiyina omukka ekikula kiba ekiyina okukomba kukufa so kati ogamba kati olaba ne Bible gwegamba nti yali mwana wa Katonda naye yafa naye yali toga Bible gwegamba kajesi yali mwana wa Katonda yali mwana wa era mwana wa Katonda mutabangako mwana wa Katonda omanyi mmwe buli muntu asoma oluzungu lwe n'aluvunula bibye era wosoma Bible y'Oluganda toyinza gamba mbu ebirimu bye byenkomeredde eyagivunula ye yasinzira ku bwongo bwe n'ebigambo ye kyalowooza kikivunulwa n'agivunula Bible tegamba nti mwana wa Katonda kati mmwe ababivunula n'ababisoma bwebityo kati mmwe abayitaga okunnyonnyolerwa obulungi okutegeera ensonga Kristo abanko mwana wa Katonda begamba nti ye mwana wange bibe bintu nga bibiri nyinza okuba nga ali adopted nti namusangi wantu nemuleeta nemuzaala obanga namuzaala biologically bayitibwa omwana wange ekintu nga tekiri ku bintu ebyo bibiyita bamwanyi asobola kuba mutume nowamutuma naye nga so si mwana kumanyi Katonda gayina tubadde namugongo era nkalubirwa nnyo ku bakungu b'emmenge eyo ab'ebitiibwa tosobola kubanga okkiririza mu Namugongo ate ng'oyagala n'Obwakabaka tekisoboka bibiri nowange okkiririza mu Namugongo kibanga kugamba nti okkiririza mu Bwakabaka ate ng'oli wa NRM bibiri tebigatta kino kiri contrary ku kinnaakyo Mengo byeyagala NRM tebyagala kati goyinza otya okungamba nti ndi wa NRM naye njagala nnyo Mengo Menge jagamba nti twagala imaira akenda nga Museveni tayagala ziba gye bali tebaba abawa ku makweka nsamo ensamo ogimanyi ensamo kyekyuma kibakozesa ng'okukoma gembu kati omuntu asobola okujja okubuuzaako naye ng'agikutte emabega bwati kwata nti aba akwesa ensamo oba aba alina ne agenda gy'akulowooleza gwe gy'otalaba kati Namugongo bw'oba oli Muganda ng'oyagala Obwakabaka tosobola kuwagira Namugongo kubanga ekisooka Mwanga yabatta bali si Kabaka Mwanga kituufu kati oyinza otya okungamba nti baali bajemedde Kabaka n'abatta ati oyagala bali abajemera Kabaka naye nga nawe n'ogamba nti Obwakabaka mbukkiririzaamu naye ng'abantu abamujemera n'abatta ate gwe bw'otendereza naye nga takadde kano naawe okyagamba nti Obuganda kwe tuyimiridde kiba kitegeeza oba ogamba Kabaka yakola ensobi naye nga tabantu tukimanyi bulungi Kabaka takola nsobi mu byonna era agenda tuuka okukola ekikulu aba amaze okwebuuza ku bantu bonna nate kinewunsa osobola emirundi gyonna ogenda okulaba ne Katikkiro ng'agenzeyo oba lwambeera butagamba nti waliwo ate obukuubagano wakati w'eddiini n'emmengo n'agamba kaŋŋende naye nga tosobola kubanga okkiririza mu Namugongo n'okkiririza n'Embwakabaka bali baali bajemedde Kabaka tosobola kuŋŋamba nti omuntu eyali omuzungu eyajja obuzzi n'akubulira ebigambo gwe n'owulira nti obitutte naye Obwakabaka obaddewo emyaka n'emyaka n'obujemera n'olaba nga bali be bagambye ebituufu Kabaka byakugamba kati bwakutta ate kati abaliwo balaba nti ate be batta be bali abatuufu ng'omuntu najja n'akugamba mu Kabaka Katonda kitaawe ali mu ggulu kitaffe ali mu ggulu Kabaka ali awo erinnya lye liba litiibwa ate Obwakabaka bwe buve mu ggulu bujje ne ku nsi olwo Bwamwanga buba busigadde kyekyabatisa Obwakabaka bwo bujje byoyagala nga ebikolebwa mu ggulu bijje bikolebwe ne ku nsi nga Mwanga waali esala ng'ogisabira mu maaso gamu ale balina amannya agatiisa ago simabuuza abali awo buuza abali awo bazeketta nga mubuuzo zekettaani so kati ebintu ebyo nze ndaba nga nze kunze biba tebigatta
era abakiririza Munamugongo ne mu Bwakabaka simanyi ngeri gye babikwasaganya Okay. abaliyo bonna basobola okubanga bo balabanga bakifunamu naye nganze ng'omuntu ayagala Obwakabaka nze sikiririza Munamugongo kyentwala bali bajeemu Kabaka be yatta abali Namugongo ekyabatisa kwesibaza bujeemu kugamba nti Bwakabaka buveeri bujje wano byoyagala bikolebwe mu ggulu nga bijje bikolebwe ne ku nsi nga mwanga waali Kabaka yabatta lwa bujeemu so si lwagamba nti bali bagala ddi. Okay. Katabira nina ekintu kyenzize gamba bulijjo oba nakiwuliddeko oba kituufu tinze sikiririza mbe mupi era twakikayaniramuko wano Muhammad Nsereka ajja kuba president ku byonna sikitegeera Katemba kyagamba nti bano bulijjo abadde bajja ba Dr. Kiza Besigye abasemwogerere ba principal Bobi Wine ba Katumba Oye bonna badde basaagamu nga ye alabika ekiseera kino. Producer agamba ki? Producer ogamba otya? Bwajaja yako principal takitabeerawo. Anti principal. Ndozo uli abakipingamizi. Ata we bayinza n'okutusinga okweyagalira mu Uganda empya kulaba. Kiki ku byonna Nsereko lwakyazze omanyi olaba bwoba buli muntu yenna ali mu byobufuzi nga yandyagadde okuteesa ne Mwami Museveni alina okuba ne umbrella gyamutwalira nti wobeera ng'olina political party wootudde Museveni kimwanguyira nnyo mangu okumujja mu ssente kyekyo kyampuuga nga bino byatugamba mbu tukole ebibiina batuwe ssente ndowooza byonna yali abigatidde wamu so kati Muhammad Nsereko yamanyiddwa ebbanga lyonna nti akola ne Mwami Museveni wadde ng'agamba wa independent Mwami Museveni asobola okulonda abantu be n'agamba bano bagenda kunkolera naye tosobola kubamanya okuggyako ebikolwa byabwe bebivaayo noga aba NRM bwe bavaayo ne bagamba nti tukola naye manya ye mutuufu asinga kasita bakyogera bagamba nti oyo Kyagulanyi tukola naye fa bamuteekawo atisiza abaana b'abantu kumanya oyo ye mutuufu naye kasita oli aba NRM nga bawakanira omuntu tere tumumanyi bannange bamuyisiza bubi kati mpuga kye kyamugobeza mu NUP mukwatagane wabawo question mark awo kyo kyekugambye nti omuntu wateeka mbege ewantu tasobola kukkiriza kumwasanguza na kumumanya omuntu gw'owulya nga gamba oyo mbega omanya kitegeeza oyo muntu omutuufu naddala nga gavumenti yeyogera nti tukola naye era bagashumba balaba nga bapapala oyo Kyagulanyi ye omanya oyo yaba omutuufu kati Muhammad Nsereko bamanya Museveni w'osobola okumukwata n'omujja mu ssente bamanyi bayinza omunyonyogera bamanyi kyensonga lwaki n'empuga yakoze ekibiina kale oyinza okusanga ekibiina kya Muhammad Nsereko nakyo nga kize mu mukago gw'abampuuga waba ojja mu umbrella ey'abampuuga ozze naani ojjidde ku kibiina ki bw'oba zze nga muntu ssekinnoomu era akasente ko kaba katono Museveni gwayinza okugamba tukuweyo emitwalo ng'ebiri naye bamanya nti olina ekibiina yensonga lwaki walabye ne mmawoga awo ndowooza tujja kujjawo naye ye Muhammad Nsereko manyi wali gwe bayita political failure enjovu bweba empologoma omu bagamba nti empologoma webe amaanyi gagikooye eteegera ku luzzi bagamba empologoma nkadde eteegera ku luzzi nti eba tekyasobola kwegobagana na busolo bwonna wabula emanya wawe bunanywa amazzi ku ssaawa 7 kaninde wano akanywa amazzi kebuukira eba tekyalina maanyi gasobola kudduka kugobagana na busolo kati Muhammad Nsereko mu byonna oledde wagambye n'okugamba togenda kumawo kuba MP bwa Kampala ng'olaba Lubongo yagenda kumega akalulu tosobola na kwata Kawempe Central kusobola kugiwangula ate ng'ogamba nti ogenda kwesimbawo kwa president sike bagamba mbu akasanke kakulema akasanke kakulemye okukamanya okukamalako ebyoya ate ogamba mu mpembaata producer okumbaata aba ntegeera embata yesinga okuba n'ebyoya ebingi kati akasanke kakulemye ate embizi bakolokota nkolokota gwebuuza producer olabe bagiyiwako mazzi gookya ebyoya bye bingi
kati bageno balo ogikunyula kiba kizibu bakunyula kinyonyi ate presenter nawe ate kila kizibu bakunyula kinyonyi ekisolo tebakimanya tozi mwebe mengo ati tulina batteries mu Luganda mpola aha kati ekyo kati abo bakagere bo balaba mbu obagijjako eddiba mbu baba tebasigaza abe ekisolo ekyo lero kiri ennamugongo baba tebasigazzaawo kati byebyo oli agamba mbu agenze namugongo babigoba tebazwadisi babiparking tasobola bigoba kabizo okutambula mita nga 4 nosanga nge evumbe babwana mukulu babera walinga evumbe eri bayingirako lyokka banaye naye nga Muhammad Nsereko ye just kyayagala kola bukozi sente kuba kibiina kyakoze bebbanga lyonna bakoze senti batandise kati esente gy'okoma okugikola gy'okoma okusinga okujagala goza lwaki ate abasinga okubeera abagagga ku nsi kuno basinga okwagala esente okimanyi osobola okusanga omugaga nagamba oyo mugumu mu ngalo munyanga omuli ppala ne bane Bobi Wine alyokanga najja ani yali amanyi mpuuga ku bbanga limwatuferereye Mengo nga gyayitira TV radio zimuwa platform no bagenda kumanya Kasanke bamuwa n'ayogera ekyo mutukola nego omanyi kyebayita okuba mulambo empiso omulambo kati ezo platform zogambye ziwampuuga airplay bagezaako okuba mulambo mpiso naye kyebayita omulambo guba tegukyaddangulu kyebakyatidde okugamba kati bayinza okuba ti bagutaddeko ne ku oxygen olaba wali akumaka bakakyakuba kati naye nga muntu yafadda kyebakyatidde kukola kumuziika buziisi naye nga mpoga mu byobufuzi yabulako kuziika nalaba Joyce baagala nga ganzi bannange mundeke nze ndi wa Nuupu omutima gwonna obwagazi omutima nze nasiva ku Nuupu bw'obeera mu nnyanja ng'olabe gyatolibbira kiki osobola okukola kuuga ate owuga oli ku lyato mbeera mulina owuga oli ku lyato olibuukako bubu bayirinda mu birunga baawuga kyebagamba nti enjoka waliwo abagendanga mu byalo eyo abantu abamu kimanyi tebalina kaabuyonjo mu byalo basima bunnya ne bateekamu ebitereke byabwe ne baziika kati wavaawo enjogera awo egamba nti toba musiru nga nsowera gye baziika olw'ebyokulya anti yogenda ebaekyalya tesensinga nti wadde ndi mukulya ni waliwo ekigenda okumbuutikira anti ofokuse ye yafuuse ensowera engezi ofokuse anti ofokuse kati oba ofudde omanya nti nafudde nzikuse omulambo gwafudde enjala nafudde nga kuse wabaawo alama anti batugamba otuuka era enjala yinza okukulumirayo ewa mukufeeri wali olabeko omuzimu gukuta omutwe muganda ugamba mupe ku mazzi nyweko kagero oyo wasinga okwewanaawo kwebyo ebintu ebyo kagere produce gwe ku mirambo gye wali ogenzeeko wali omuzimu gwali gukuta omuntu ne gugamba nti mumpe ku kyokulya ndyeko nva wala so kali ye Joyce baagala yafuuse ensowera engezi ogwokulya tegwasudde wammese mu kita ye nga saamulabayo yabuuseeko anti mulimu abantu bebagamba nti abakuwaana mu ntandikwa naye bakulaba nga bye bakuwaana ne bwe bakusiga akasigo omanyi omuntu omubi omukazi omubi newe yesiga newe yakolako make-up atya era omulaba nti ono mubi banna era olasoga akandye mulungi naye omuwala omulungi ne wayambala ebigoye ebyo bya bibiri aba mulungi era ajja asobola okutunula ati eriiso ne liremerayo era nkulaba eriiso liremedde wakojja walubaluseewa so kati baagala ye yatuuka n'alaba nga omuntu gwe basiiga akazigo banayita asiigika n'agamba kati nze ebyobufuzi byange ekisooka nkyali muto mu byobufuzi kati akadde kano okuŋŋamba nti ate ebyobufuzi bino ate nfe mu myaka emito gino ebyobufuzi byange bife nga bikyali n'agamba wano mpoga nina okumwabulira n'ekirala okimanyi nti mukaaku yabadde asinga okutembeeta ennyo mpuuga mukaaku naye ate okimanyi mu kibiina kya mpuuga mukaaku taliimu taliimu tebamwata ye ate mwali
oba yakiganye buganyi oba yakoze netalimu mu structure zonna mukaku talimu kati Mpuuga agenda kulaba Mpuuga naye kennyini okukomawo mu parliament kigenda kuba kizibu. Mpuuga alaza kudda mu parliament. Nze gambye mu kalulu ka 2021 nali mu byabufuzi bya wano nalabako Mukaaku Samuel Wolota Lubega ng'avuga akamotoka ka Corolla 10 kasosa binyukuta nga bakatolamu abantu nga 8 nga tekaina mipiira nga konna kakulubuka wabula nga kibakoze bakasiiza iredi konna nena genza okuddamu kulaba Mukaaku ng'avuga Land Cruiser TX Ronaldo sente azijjawo esali mu kalulu ka mulundi gumu abika bakozi basajja bakola basajja bakola Mukaaku akola mulimu okimanyi Mukaaku ibanga lyamaze mu byobufuzi yesimbawo ne kulembeze bw'eggwanga wano talina makago ogamba nti gaga amakaga Mukaaku abantu bakweka ebintu byabwe Museveni akuwa sente nga zijjirako ebisiraani byazo Museveni tasobola kuwa sente n'ozikola mu kituufu alinga muyindi oba naye azisuza mu kaabuyonjo ani nawuli agamba omuyindi nga naasasula abantu bwe sente azisuza mu kaabuyonjo ozirye buli oleme zikola mu kintu anti ye aba ayagala obere beega ebiseera byonna tayagala toto ate kati oba olina sente oba okyamwetaazaaki kiringa nga omukazi ng'alina ku sente ewakaawo aba akyafugika naturally mu butonde bw'omuntu Katonda yamutonda nga omusajja yalina okumusinga ku sente omukazi mwavu omukazi bw'abeera ne sente zisinga omusajja ate kati omusajja oba ogenda muyamba omukazi ne bw'amanya omuyanja asooka okwegulira chips aba talina kyakwagaza kati agenda kusabaza njala alina ezisobola okwekolera enjala alina ezisobola okweteekamu sente n'agula akagoye alina okukola buli kimu naturally omukazi talina kusinga musajja sente naturally era wasinga omusajja sente aba takyafugika era amaka mangi omukazi nga yasinga omusajja sente gasasika tigasobola kuwangala ayi n'omusajja tebasobola kugamba kwoza bupale anti nawo kyayagala okuvimba naye nga omukazi nosobola abasajja gye balinga omukwano okubakwata n'abooza kizibu era kituufu kyogambye omukwano nga gumukwata omukwano guba gumukutte bukwasi naye wabeera ng'ali mu mind ziraba tasobola kikola naye abayagala firinga okubanga musajja kati omukazi wabeera nga amusinga sente naye abayagala okulaga nti nze mukazi nze nfuga wano buli kimu nze nkikola aba tasobola kuwangala obufu boba tebusobola kuwangaala so kati Museveni tasobola kukkiriza kulaba muntu gwakozesa nga alina ku sente era zakwozo n'abayagala zigwewo oddemu osabe ate bw'osaba aba alina naye bayagala omukolere akutuninge akuwe so kati Mukaaku yensonga lwaki ne sente zonna zibamuwadde talina kyazikozeemu azivuzeemu Ronaldo zavudde wa Mpuuga okay Museveni ya wa Mpuuga n'awako Mukaaku tugendeko wali DP DP yabadde Mbarara nadde ku radio n'empulira nga bagamba nti ffe twajje eno tumaze ennaku 3 tetulya tusula mu mmotoka ayinagezo langa mmawo ayitamu kagambe kino olaba byobufuzi bya Uganda wano Museveni buli muntu alina na Museveni amujjako ebintu ebi bibiri bw'atamujjako birungi afadhali amujjako ejjiini batamujjako birungi bw'atamukoppako kirungi amujjako ejjiini Museveni byalina ejjiini olimanyi lyenkugamba ejjiini banga mbulisinga ku muzimu nti liba kambwemu yoki byagala nkusima tuze kunyumyamu ligamba twagala kino mbw ate abate munnange ng'empizi kulya bwempulira negwo nsinga okumanya mugundi eyo bangamba omuzimu omusamba n'omusamba mukambwemu ate ejjiini libazimba ejjiini ziri eyo Tanzania kati mwami Museveni buli amulinaana tasigala kyekimu bonna bagaggawana bonna batandika okukola ebikolobero okusingira ddala mu byokulonda bw'otunuulira vulugu n'okukaaba ebyabadde mu kulonda kwa DP Mbarara bino bikulagira ddala who is Museveni who is the father of the nation ate buli amulinaana amukoppako ki ne President Museveni awuti yabaddemu babadde DP buli alinaana Museveni kyasooka okumukoppako ebyala byonna nga biri awo nsobola nti okulemera mu ntebe eno buli alinaana mwami Museveni
asooka n'agamba nkoze ntya okusooka okusigaza ekisooka entebe eno gye mba ndimu. Kati mbuuza Mao alina poliisi mu ggwanga wano oba ab'amagye? Mbuuza ggwe. Mpulira. Mao alina ekitongole ky'ebyokwerinda wano mu Uganda? Mao atayina. Naye ebyokwerinda ebyazze producer atukoze atya leero? Atayina tabba anywedde kacyayi. Tekabake kali akacyayi kennanka. Ora ogamba Mao talina kitongole kya byakwerinda kyonna kiri under him. Naye oba olabanga batuuse okuyiwa poliisi ne bayiwa amagye mu kulonda okw'ekibiina ekwa DP. Obutambi mbulabye wano nga baleese obululu obutiikinge ng'amagye geetoolodde ne poliisi ne babusonseka mu bubokisi. Ekyasinze okwonoonera ddala embeera ke kakiiko k'ebyokulonda akakulibwa Kennedy Mutenyo okuyita poliisi n'amagye ne basitula obusanduuko omuli obubokisi. Amagye ne poliisi ne babawerekera ne beesogga akasenge omwasula Mao. Balabye wali nga obululu obuli mu bokisi bwe babo baliraawo mu lujjudde Mao bagenda mu kuba akalulu. Waki yasoose okukola kusooka kujjako gundi Sebamala yabadde amuvuganya. Siranda yasoose n'agamba oyo tumuggyemu nga tawa nsonga lwaki bamugye ku kabaloti paper. Ne opposition nabo balina ate vulugu bwatyo. Anti kyekugambye nti bw'olinaana Mwami Museveni wano mu Uganda kyosooka okumukoppako nsigadde ntya mu ntebe. Oyo Mao okumujja ku bwassenkagali bwa DP. Omanyi kye bayita olukokobe oba owulira Sole Nangatto. Olukokobe ndujjukiro lwalina enjala empala. Balutunyumizangako mbu olukweripako terukuta. Pozi ng'olese ennyama etono. Mao naye ndowooza abigenda kubeera nga Mwami Museveni. Bombi awe kutalibaako kugamba nti ono avudde mu bulamu kirajja kutamunne. Mao ebbanga lyanamala ng'akyali mulamu ye ne DP bali bati. Oba mwagala oba temwagala oba mugimuleseemu afazali ajja kugivuga asooka agisule mu nnyanja babbiraaba. Kati ebiri mu FDC tolaba nti bitandise okuyingira DP. Mu FDC eri mu FDC bali bafuna butakanya bonga bonna. Atatula waliwo ebiwayi bya mirundi ebiri. Naye okulonda kwabwe nedda bali bayawukanira mu ssente. Naye mu DP vulugu yabadde mu kalulu. Ekisinza okwewuunyisa bonna ababadde basinga okukaayana babadde ba delegates. Ba delegates be balonda president. Ba delegates be balonda president. Naye bonna babadde obalaba nga bagamba Mao tukukoyi. Mao yagambye mwina ba delegate mbasaba muntaase. Bonna ne bamuŋoola ne bamugamba nedda ssebo. Twakuko wagenda. Kiriza ba delegate kyenda ku 10 Mao tebamulowooza. Naye Secretary General Siranda omumyuka wa president wa DP Mukasambidde ne Mao. Aba abasatu be bayimiriddeko DP. Era DP omutugwa producer tugusuula. Ndayo gukute buti ogumaze ninga abannayo. Producer omutwe guyinza okugwa mu kikopo wano. Naye nga aba abasatu tebasobola kuva ku DP. Anti bamanyi bw'obaba babajje ku bukulembeze bwa DP. Ate Museveni baba bagenda kumusanga okutula ku mmeeza. Wabali wakyali basobola kusanga Museveni kutula naye ku mmeeza. Kati Mao ye kyasooka okukopa ku Mwami Museveni. Butya bwe nsobola okwekumira mu buyinza. Kwegana yakopa wali. Naye ajja kimanyi bino bye bagamba mbu simayanga mu bubi ne mu bulungi. Mpangula. Waliwo n'ekigambo ky'oluzungu ekigamba nti either we win oba we lose. Naye yagamba either we win or they lose. Oba tuwa ku bibiri tulina okuwangula oba bali bawangulwa. Kitegeeza bali bawanguddwa era baba bawangudde. Tebalina akobbo obaviramu sobola kuwangulira. Ekirala Katabira. Tolaba nti President Museveni munenya wabwerero okuba nti tavaako
ngate no position nyinyi naye ina abantu abatagala kuvaako ate yasiga ate tunanya wabwerere bye bimwe bimunonyezebwa ensigo ye yazigula wa sosobola kubanga ogutaata makuli kondo abaana bakulaba okumawo n'emundu overa ebyo omusayi n'ebisawo by'essente n'ogamba abaana banaasoma ne batagenda mu bubbi ate bakimanyi wali ssente ez'amaanyi totaga kumala kukola kukwata mundu genda tema muntu mpozi manyi ago gegetagisa nakufuna ssente kama Museveni ensigo zasize zezo nti abantu obutava mu buyinza byebimu ku bintu byebalaba nti okuba mu ntebe kibalaba nti okufuna ku kintu kyonna ku mwami Museveni n'okuba ng'olina ekibiina ky'olimu ate ng'oli mu kifo ekisava bye mpuuga byali yagala okukola mu NUP kuba kinawulyako mbu mpuuga yayagala kwesimbawo nga okuvuganya ku bwa president wa NUP ajjewo Kyagulanyi naye ng'okimanyi kati singa mpuuga yayisimbawo agenda kwesimbawo kulaba ani anesimbawo ku bwa president ku Kyagulanyi n'empuuga kati singa mpuuga awangula olwo ekibiina kiba kirazeewo kiba kikyali kukola soba kiba kimaze okwesoga akasaka sina kataka kuba kataka osobola ovugirako naye wewesoga akasaka ate kuba oba okyamanyi gye riri mpuga ye kyakoze kuvuga bano ng'abazze ewalala olaba ebyokulonda bino omanyi bagamba omuntu ne oba tomwagala omuwuliriza abantu abasinga tebawuliriza nnyo mwami Museveni ng'ayogera mu kalulu kano akajja mwami Museveni yagambibwa ati yagambye nti opposition ebadde ng'ebimubba akalulu mu kulonda okuwedde mu Kampala wano n'agamba bw'ati ekibadde kimubbisa akalulu ebyuma bye babadde baleeta mu kulondesa buno bw'obuuma bwa digito balondesa nti olumu bubadde bugaana okukola so ne balonda manually nga bakebera mu kwalala ne bakutiikinga ne bakusiga wano ekiraga nti omaze okulonda n'ogenda mwami Museveni manyi yagambye nti tebagenda kuddamu kulonda manually buli gye banaategeka buli polling station bwe banaleeta obuuma obwo ne bugaana okukola owakakyuka ebyokulonda muwadde olukusa n'abakuliddemu awo okulonda okwo akuyimiriza embagirawo kiki kitegeeza mu bifo ebisinga obungi mu Central Region 1 bagenda kuteekayo obuuma obwo nga tebukola kiwalirize anaabeera akuliddemu ebyokulonda ku polling station eyo kano kaganye okulonda kuyimiriziddwa tewabeewo eŋŋumya kitegeeza ate eŋŋumya egenda kubeera buli omu ajja kubaawo security ey'amaanyi kitegeeza ebifo bingi wano mu Buganda ebitagenda kwenyigira mu kulonda lwabuma bagenda okweta nga bufu intentionally baleeta obuuma nga bufu kuba babamanyi wano mu Central bagenda okuva obululu obungi mu Central ne mu Busoga mugenda okuva obululu obungi intentionally bagenda kuteekayo obuuma obwo nga tebukola ebyokulonda manually mwami Museveni yabiganye akulira ebyokulonda ku polling station yagamba okulonda kuyimiriziddwa okutuusa ng'obuuma buno buteredde olunaku lugweko ng'okulonda tekuliiwo kitegeeza ebivuina ababivudde ewalala ne bajja okugattagatta bino banaagenza okugamba nti bannaye ebbanga lye batuwa okugatta obululu biweddeyo ngeno okulonda tekunaba kubeerawo kyekyo kye nkugamba nti akalulu ka 2026 kano kagenda kuba kavaawo mpitewo eyo yemu ku takitiiki esooka mwami Museveni ye gye yeewadde ng'alaba ejja kumuyisaawo okusingira ddala wano mu Buganda anti ekirala ekitayinza kukola bw'aba asobola okuba wakati ebiragiro ebyo kiba kyenza banaaba batandisa okunoonya akalulu etteeka liragira nti pulezidenti asooka n'addako ebbali amateeka ago gayinza obutafuga wali wano mu Uganda waliwo etteeka erikola kulonda ki wano eno wali olabeko mwami Museveni ng'avudde nga obuyinza abutadde wabbali babusa ebbali mwami Museveni mu bulamu bwe okuva we yalinnya ku ntebe no mu 1996 takirowoozangako mu nsi nti asobola okubeera omulamu nga waliwo amufuga ekyo mu bwongo bwe tekibulyamu era mpulya wano ababitandisa obbeesa omanyi buli omuntu aba n'opinion ye waliwo gwe nawulidde agambawo nti mwami Museveni kyayagala kano akalulu kamala okulondebwa nti alina engeri yajja okulwa wanaabaawo oba kiki muhooza gy'abeere mu kulembeze yadde ebbali ekyo mwami Museveni tekibanko mu birowoozo ne bano abantu basuubira nti asobola okubateekawo nabo tabeesiga agamba nyinza okubawo obuyinza ne bubayita mu myaganya gy'engalo
yenga itasotao takirowooza nga nakonti asobola okufugibwa mu Uganda wano nti oba asobola okubeerawo nga waliwo omuntu amuwa ebiragiro oba mugamba tokola kino nga ddala tekirina kukolebwa so kati ye yatandise dde okwekubira plan butya wasobola okuyita mu kalulu ka 2026 ezo zonna tactics zonna zigenda kubeera kati bonna abo baagala okumuvuganya balina okufungiza kuba kati olwabalabye obadde ombuzaano ku bya DP okimanyi wali obuddeko kibayita nti omusiru omufungula ndiga ngero zammwe abasiru baba bangi wali okisomera omupiira omusiru omuwumba tuutu oyo yakola ki omuwumba tuutu oyo ye abeera nga n'obwongo bulinga obwavaako muwumba tuutu kati babaawo omusiru omufungula ndiga ye walaba ekikira nga kinene ndowooza amanya kibise zaabu nagala kiki kye omukira gw'endiga kye gukwese nalabye ne ku ndiga ento nalabye akaliga akatonga kalungi bale siraba ku ndiga nto nga kanyirira kati kalinga mbuzi so kati Mao singa abadde akyasoma Uganda government yandikopye nakopa n'erinnya ly'omuntu gwakoppa kuba Mao ye nga ye alabika katalina bwongo busobola kukola kigezo kye nakigusa nga kyasobola yo kukola kukoppa nakoppa n'omuntu gwabadde akoppa kuba byonna ebikola byakoze yakopye mwami Museveni okuva ku Kagere paka Kaviri. Smiles Water and Plumbing Services banono nga bali ku by'amazzi oyagala kusimira borehole bayina ekimotoka basosimisa ekimotoka n'engalo ye Smiles Water and Plumbing Services basangibwa Matuga osobola kubatukira ku namba ziri ku screen basobola kubatenga bakutusiza amazzi ewaka woli mu abamasomero basobola kwate kubanga babaterawo buli kimu kyonna isobola kuba nti kibawo amazzi abaana basobola kubanga baganyirwamu bakola plumbing mayumba mu buli kimu kyonna ekyetagisa amazzi ye Smiles Water and Plumbing Services batukirire basobola okubatenga bakuweereza mu mpeereza ennungi nagambye program nsonga ku nsonga ndine Katabira Muhammad munnamawulire atenga mutunzi wa nsonga so okubatenga tuwumbawumba agakagwawo emunyonyo wali essaawa yakakati bomu ekubye twale tuludde okulya ku kya bomu naye essaawa yakakati wetwogerera bomu esobodde okubanga ekuba ku kigo ky'abajulizi agamawulire producer gatusizaako bulungi nnyo era essaawa zino biri live ku TV zonna nti live ezimu apozinga OTV ezina bulayivu y'obubiri kati bonna balinda mugongo jukira bali ku kiggwa ekimu kati essaawa yakati ka live unit akamusoko kakomyewo tugendeko eno ate kati byombi ebiggwa balina obiteekayo kati TV ezina live ennyingi be bali mu broadcasting live awamu bafuna link kuva ku UBC anti yo UBC TV ya gwanga OTV mje nakolako ngina kimotoka nenga nayo kikuma bama kuleta battle esatu kimalo okudukayo so tusaba katono kubanga tewali ayinza okubanga akoseddwa producer ge babiri bafudde tukyasaba katono atenga ye yamaze dosala baberanga dala kitufu badde bomu nga bomu sigama nti oba kiki naye nga bomu bweberanga badde kubajulize oba munyonyo bwebange badde bomu abantu abalina okusoba mu 20 bajja okubanga bafu batuge babiri ozo kwato badde bantu wali wakiso kati ngambi nti webera ddala nga bomu nga bomu nti oli omuntu jwaze n'agitega mu bantu abangi abo ayinza okuba adde ababaze we batuukira kati nga balina mugongo abantu kye bayita simanyi nnyo mu byakulwanyisa ebyo naye okusinziira ku kyemmanyi ku bintu ebyo ebitulika nti ekintu ekyo ekitulika kisinzire okusinziira ku engeri gye bakikolamu kiba ne radius obuvune bwesobola okutuusa ku bantu mu bugazi bwetulikira wano ekomawa mu kukosa abantu ekomawa kati bwe beera nga ebadde bomu nga mutugiyaze okugitega abantu abasoba 20 basobola okubanga bafu n'okubanga batono abantu abasoba nga 50 producer kubya kama kagamba kati gena maso so mbuli kama ka producer agambye ani abadde ajetise ay mbo mbwe batukidde mukubo kisoko kwanga abadde ajetise mama yazajite gurude agambe kino nakugamba
nti kalulu kano ke tugendamu 2026 buli kimu kisoboka buli kintu kisoboka wano bw'otalaba Ebola wajja kubeera kati nkugamba bagenda kuleeta amateeka mu kulonda mu lari ze tugenda okugendamu era kati okungana kuyinza okukendeezebwa lugenda kuba kuzibu nnyo bye nga bagamba twalumbiddwa abayeekera twalumbiddwa abatujju bagenda kutukuba bomu ebyo kati yiyo mbwe tulukidde mu kkubo kati kugamba omuntu ye kadino gye bamugambye ogiteeka kaditoneeta akategulidde mu mmotoka gyebadde mu kkubo oba abadde alina kugituusa mu bajulizi wali eri wennyini nsonga lwaki nkugambye nti bwebeera ddala ng'ebadde bomu abantu abasoba 20 balina okufa niwe ogamba mbadde tulikidde mu kkubo omuntu ye mupumbaavu ye omugamba mugende wakati mu maama n'akitulisiza mu kkubo aba yayiseewa ku security gye tulina oba security yonna mwagitutte na mugongo security ya Uganda wano bwe kimu kisoboka Uganda wano awasinga abantu ng'oli omuntu gy'agambye nti njagala wano buli kimu kisoboka wano Uganda awona katabira mukkubo ndoza mukkubo ba mumbadde abantu nga gwe agaloba ayina endobo eseeyo mukkubo mumbadde abantu abangi kinyana mpindi Luganda olwokozeseza kati wali kinyana mpindi omuntu gye tasobola gamba mbu kibadde kinyana mpindi yayagala kinya kyennyini wayagala ugiteeka okay awo wenyini wetwagala okusimba essira nti bwe tubanga katabira mu ggwanga Uganda security organs zisobola okubanga zitandise okwerumba nga bwe twasooka okulaba ekyaliwo ng'essaawa yakati twalabye nti ab'amagye basobodde okulumba poliisi y'ewakiso basobola okubanga DPC abantu betukyasinza okutya betuwa ekitiibwa ova ku OSINO nga DPC nodda ku basaidi nodda ku RPC nodda ku KMP DPC basobola okubanga bamunyangaraza ne bamugaa kaa chini nga security organ ate ekuuma eggwanga pozi poliisi eri kuuma omuntu wa bulijjo n'ebintu bye so law and order kukuma mateeka na biragiro n'ebintu by'ebigagga by'abantu okay naye ate nga ame ab'amagye bavuddeyo ne bagenda ne banyangalaza poliisi wabula kyetufunye okukusanyalaza ne bakuteeka chini noba olina kyoyinza kukola chini ya ulinzi wansi ka wansi ne baginyangalaza nedda wansi kyokka nga nabo balina emmundu ne bano balina ki ne bakulaga nti police station y'ewakiso bagitadde wansi poliisi evuddeyo negaa nti bakutte abamagye 13 kino nga mu ggwanga erina security kiraga kinga organize zonna nga zikola ku bya kuuma bantu batanze okubanga bayisaamu amaaso ate nga si gwe gusoose oddeko ekigambo ky'oluzungu kye bayita a failed state eggwanga eryafa kyo kiri kati wano mu Uganda Museveni kyabadde ne failed state ebisa ebisinga ebeeramu entalo failed state kati eringa boolaba Sudaani entalo ozirabayo abantu baffe ebitalina makulu n'olabanga Somalia that's a failed state nentegerayo bwoti osobola okinnyonnyola nina ka percentage kange lwaki ngambye nti buli muntu oluzungu aluvunula bubwe kati gwe oyinza okuba gwe oluzungu omumwa gwe gukuweereza ekyo n'obwongo bwo okuwulya nti failed state lina kuba eggwanga liri mu ntalo bwekiri okutta eggwanga teweetaaga kuteeka mu ntalo institutions kasita zifa mu byonna byebisinga okutta institutions education bwefa kati bino ebitongole ebyokwerinda ebibirina emmundu bwe bitandika okwerumba nga tibiwa bitiibwa manya ab'amagye abo bagamba nti bo babatendekerawa abapoliisi abapoliisi mpulira simanya babatendekera kabalye kati ab'amagye simanya babatendekera walala mubende eyo side eyo ye mubende eyo ndowooza wangi yewali barak gundi training grounds ezo kabamba oba eyo kabamba kabamba so kati bo balowooza nti balina kubeera baspirias ye ne wabeera nga kurutu ndowooza mu Luganda eri kurutu yakayingizibwa ne wabeera nga kurutu alaba nga owa poliisi alina amayinja talina wamusingira
kubala bayita mu training ya njawulo neno ne batamanya nti obuvunanyizibwa bwa buli omu buba bwa njawulo obuvunanyizibwa bw'amagye kukakasa nti eggwanga eryo tebirumbibwa bakwata mundu bonna kujjako buyinza bwaba bukulembeze buliko mu mancholo naye ate yo poliisi eriwo kukuuma ddembe ebiragiro n'okukuuma ebintu by'abannansi yo poliisi nti poliisi esobola okukwata ow'amagye wabadde alina ettaka lyagezaako okubba nemuteeka mu kaduuku amateeka gamuli naye kati abetongole ebyokwerinda kitegeeza ate abo tebabadde bokka kati manya waliwo omunene abali emabega kyemmanyi era kuba bateeka okulumba nga ebifo ebyo wateeka okuba nga waliwo munnaabwe gwe babadde bakutte oba gwe babadde bajje bazze baagala okutaasa ne beerabira nti eri is a police division si police post si police station it's a division a police division ebeerako n'abaserikale abasoba mu 200 nga babanyangalaza ate kyo kingambye nti gwe mission yaabwe yayiseemu kibadde baagala bakifunye babakwatidde omuntu kyensuubira nze nga nze bateka okuba nga mission gye badde baagala okukola yaganye ne badduka ne babagoba ne babakwatira mu kkubo gye babadde badduka bagenda kyaganye naye nga bo kyebadde baagala bayita okuba nga babadde balina omusibe gwe babadde baagala okuta era nga bwe bakola juzi ne bakuba buli omu ekyenjawulo nti eri yali police station abasirikale nga 15 eri kwalimu emiranga naye kati kyolina omanya ku poliisi eyo kati police division eyo kubeerako RPC ne kubako DPC kati baleka bayingidde mu office ya DPC ndoza gwe babagambye oyo yeyakutte omuntu waffe DPC anaddemu okufuna ku maanyi so kati kyekugamba nti woowulya ekigambo failed state amawanga gonna nga mateeketeeke tosobola kusangayo betongole byakwerinda bikubagana era woosanga ekintu bwe kityo omanya waliwo obulabo obw'amaanyi obwolekedde eggwangiro era bannayuganda mwesabire nnyo singa akalulu kano ketugendamu 226 kaggwa mu birembe bannayuganda mulina kusaba kaggwe mu mirembe naye nga ebitundu 80 ku 100 nakugamba wano juzi kyotukanga bwe mutyo mutugamba bannansi twali luli ne mutugamba tekagenda kubanga kaggwa mugenda ku principal ne bamugalira ewuwe ne biggwa akagwa anti ngambya ogambya akalulu akaggwa ebyafayo bizibu bya principal bamugalira ewaka ye nenywera kakyayike akalulu akaliwa ne mutwala omusango mu kooti ne mmala ne mugwejjirayo kiringa bonobeere waka ne weeyira amazzi mu ddiiro n'omaana ogesiimuulira entubuuzo tutawaanyisa abantu abamu ate amatu ge muwuliza ndowooza ge mutuuza amatu agawo gayinza okuba galina kabina kati sooka oyimiriremu owulire sooka oyimiriremu oyinza okuba otuuziza amatu wallahi omuntu mutukahamba akalulu era kagenda kugwa mu mirembe emmamba zaffe ziyitemu awo bwe zityo olebuli omu nga ddaka nkubuuza ensonga ezagisibwayo omusango ozimanyi kyensonga kingamba nti abamu mutuuza amatu oyinza okuba tozimanyi nga tewaziwulya kati oluddako ogenda kukola otya nga nze looya wa NUPA yateeka omusango principal ozanjula n'ozettanyiza producer ono omukulu kati storage azanjula n'azettanyiza n'azigalawo azanjiza n'azitanya kati azigaddewo kati obadde ofundikira bufundikizi ku security organization mbadde nfundikidde bambadde nfundikira yanjula ensonga zo principal nga tuwumbawumba akadde katutwala principal yavuddeyo ayina bwe yabadde n'agamba mwenna ku mbeera eggwanga mwe riri enguudo embi buli kimu kyonna ne mubanga mukyawagira gwe maaniyo nasen ku mbeera eggwanga liririmu mwenna muli baffala ng'era waliwo yagamba nti buli muntu yenna ng'oli muganda ng'okyawagira gavumenti eno omanya obwongo bwetagakkebera kati gwe bw'owagira maaniyo ofunamu ki kyendi wa Liverpool teyajogedde nako Liverpool ofunamu ki wogiwagira it's just for fun kikugasa ki mpozi mmwe munyumira gwe ku maani nebakuba ngenda okujja nga tokyanyega munyumira mugamba nti nze okusula n'olukumi mu nsawo afuzali nsuzaamu akapapula ninamu essuubi baba nkasuzaayo naye bw'obeera nga wowulira muli toyinza kulwanirira ggwanga lyo
wabula nga gwe kyosobola okuwuliriza nti njagala kuwagira Mani oba Arsenal bali bakulu oba ani gye mipiira Kyagulanyi kyayogedde kituufu osaze okusala eddiini ate kusala ddiini oyagala Mani kugamba ebyo byonna bw'obeera ng'olina akasente mu nsawo buli ssenyu lye wandyagadde okufuna oba osobola olyetuusaako aje kisoboka okuba nga oyingidde mu Uganda empya gwe ng'osobola n'okufuna tiketi n'ogenda mu Bungereza n'ogula n'etiketi ne Uganda empya eyo gye mpulira eba egenda kubeera etya ate kati oli mu kunnyingirira kati oyagala byo byonkugambye oyanja ensonga ate n'ozittaanya kati oba ozirinamu feeling kiki ozimbuuziza nga oyagala ngeri gye nzirabamu oba nawe oba olina engeri yo gy'ozirabamu gy'oyagala oyogere jimpe mu Uganda gye nkugambye eyo empya osobola okutuuka gye bade nze kamugambe kino nganze nze saagala kumanya ba president kyafuga oba ani aliko oba amazeeko emyaka bimeka naye embeera eriwo service delivery ekusobozesa okukola n'oyingiza akasente mu nsawo nikabeeramu ng'ebyetaago ebyamangu osobola obyetuusaako bw'ogenda mu ddwaliro ng'ojjanjabibwa enguudo zotambuliramu nga nnungi omusolo gwe bakuggyako nga gukola byo abantu bebasinga okwagala oba omukulembeze omazeeko bbanga kyo babbanga kinenga omusolo gw'osasula gukola ekyo ekigusasuza kati gwaje osobola okutuuka wano eno n'olwaza omwana naye nga option eriwo yakumutwala mu ddwaliro lya bwannannyini tasobola kumutwala mu ddwaliro lya gavumenti ng'okimanyi n'abasawo abaliyo era ojja kutuuka bakugambe tewali ddagala ate ng'eddagala olina kufuluma by the way okimanyi nti amalwaliro ga gavumenti agasinga ebweru wabeerawo famasi kituufu anti ne emulago abantu abanguyize eddagala awo mangu National Referral Hospital mulago mu mulago munda munnyini munda mulimu famasi ennene mu mulago munda nenge eddwaliro lya gavumenti muwandike ya munna mulimu ate nga n'abasawo bennyini bakuwandiikira ne bakulikomendingira ne famasi mwolina ogera n'ogula eddagala eyo naye nga gwolowooza ku bwannannyini naye nga gwolowooza ku bwannannyini ku bugagga gavumenti bweyina esobola okuli famasi ezo ziba zaabo babawola mu malwaliro bennyini gwolowooza ani akkiriza okuteekawo famasi ku ddwaliro genda wanekawo empe ku Referral Hospital olabe famasi eziri waggulu awo wonna ezirinaanyewo tewali dduuka waliwo famasi ezizokka kalowooza waliwo omuntu eyandyagadde ogenda mu ddwaliro lya gavumenti bamugambe mu ddwaliro temuli ddagala omulwadde weetaga ddagala lino bamuwandiikire kapapula ate nga alina kufuluma wabweru kugula ddagala naye nga taze mu ddwaliro so kati bwetugamba nti omuntu obeera neolaba ebintu ebitagenda bulungi mu ggwanga ate ng'osasula omusolo buli muntu yandyagadde okweyagalira mu ggwanga lye era buli muntu ayagala okweyagalira mu ggwanga lye tetwagala kulaba nga abantu ssekinoomu bagula amataka boni bategekerera abaana baabwe naye nga tebalowooza nti abaana b'abannansi bo bagenda kulya nfuufu ensonga lwaki nti buli muntu awuli buli omu bw'oba olina okubaako kyokyusa abazzukulu bo bali kwenyumirizaamu kijja kuluma nnyo ajja abazzukulu bo okutuuka okugamba naye jjajja mwaliriddawa omusajja n'abafuga emyaka 50 nja kuba nafadda ate nkugambye abazzukulu nga bakubuuza njagala aje ofe ng'olwana kulaba Uganda oba abaana bo baneesiima batya mu nsi so si kufa bufiggafula bw'oba okimanyi nti ojja kufa fa ng'olwana ng'omanyi nfiirira kulaba ng'eggwanga litereera abaana bange balyenyumirizemu mu maaso nga tuwumbawumba nira eri mu kuwandiisa ndagamuntu wabula kyendabawo nira lwaki teranze abantu ebiseera ebisinga bali mu kugenda naye tebamanyi kituufu ki kye batwalayo ndagamuntu oligino batwalayo baluwa ya chairpersoni batwalayo ki ekirala ne bana abantu abakola bukompyuta bwabwe nga busooba nnyo abantu bajja 10 bakola ku bantu 17 olaba bagula mmese ya milioni 8 mpoze mmese bazigula kuvaawo ye mmese mwazijja wa kagere mmese zava Germany andi bano bali mu government mwazigula minister ya teknolojia Monica Musenero era gwe nalaba mbu alaunchinga ekizungirizi kya Uganda Uganda esindisa ekizungirizi mwekoze bintu ya rabbi kati okimanyi gwosobola okugula laptop ku mitwalo 6
government negula laptop yemu ku milioni 5 bwe kisoboka kali laptop sezo zisobola okubanga na 6th generation ninga kadde kano ne activity egenda mu maaso babadde betaga 7 generation oba 8 generation okubanga edduka emisinde nagendako kukyusa wenondera gye bali balondera naye nga process okuyingiza erinnya lyo mu system erisome ligendeyo banayenga lutalo anti esooba banemugira mutulamu wali bana nti muli bangi ate nga n'abakolako obusungu bwe balina oyinza ogamba tebasasulwa n'ekirala aba tebasoma bulungi n'essente zino ze babanja kiringa ebyaliwo ebyokubala nalaba muganda nga ano Kyobe ng'aganza akantu ngenda kawamba Kyobe yali alemedde akantu ako tewamundi katabo yali akalemedde yagala tabu sigenda gikola ki sigagiwaayo okay naye nga government kyerina okukola bweba egambye nti egenda kuzza bujja nanga muntu zino kuba ekimanyi abantu abalina nanga muntu zino bangi buli bandi bagambye nti tuwandiisiza wano bantaddewo computers nga 8 kuba baba bakimanyi bagenda kufuna a huge number of people banaddewo laptops nga 8 nga zidduka ng'omuntu ekimwetagisa kumala dakiika 5 nga bakya just update nga nanga muntu n'ekirala abakadde bano nabo mubayambeko nolaba omukadde nga atudde wali naye nga layini evaano pakeri naye nga tolaba nti osooga nti omukadde ono katumukole ki abakadde be bandisanye n'okulwa mu layini omwo nze n'ekirala nze singa mbadde ndi mukadde nga ndi myaka nga 8 bayisinza kuzandaga muntu olwedde ngenda kufa kuba bagatako emyaka 10 ya 10 ya myaka 10 kati mpeze 9 nze mbe omukadde mba ne mu banka sikyagenda balina n'okulwa we bawandiisiza ejja kujjula ne bwejjula anti kati ate abavubuka bebalina okugenda bebalina okulijesalinga amangu bagende bayize bajjajja kye banaali ewaka kati bw'oyanguyiza jjajja ate jjajja atuuke waka ng'enjala emuluma ataakubira omuzzukulu gwalese gwe bawandiisa atevaayo kati jjajja kaasembeyo omuzzukulu asooka agenda ayiyize jjajja sibula batulaba ku lubaluse wa TV mwebale kutugoberera yonna gye musinziira nze Muhammad Katabira ensonga z'empanzi wanga omuntu ayinza okugamba munamawuli nakola ekyo ndi muntu nange jengula ekintu naawe ali ayogera ekyo naawe gyokigula so Uganda ennungi etusanyusiza wamu ne Uganda embi fenna ebetunyigirira wamu mwebale kutulaba akumata kumira mpeera ajesa mulge gange tubadde ne Katabira Muhammad okubanga ate atembete ensonga nga bwe zino tambula obulungi obutagambika producer Kagere Waswabeka abaddewo nnyo waviira wano agenda wa St James ama St Stephen yakuliddemu eri okubanga balamaga bakuba Kagere talamaga muwagira atagenda akubwe ebomu zizo tanso tuli mwebale nnyo mwenda akume atakumira mpeera Lubalusewa TV mazima ku mazima.